Kabulira babitusibireyo gospel yenna muto walakana kayimba kagamba na 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 amen Come on.
Oba engeri gye mukuyita eno muli balokole mwagwa microphone eno namusanyira tejategeera lockdown yatandikira twakulokera ku kyaki gavumenti yalobe agambye ati ever since we are little paka kati I think you guys okuva nga muli bato nga mugenda mu kyaki kati mutandika ddi okuyimba butujja oba bisiga kyaki business byala nekirala pasita tuli wano ffenna nga wetulaba lwa mukwano kisinga si lwa mukwano singa tetuli wano yes singa si lwa mukwano era singa si lwa mukwano singa pasita toliwo mwakamala wadde emyaka seena nenga mufuusa ekizibu mu myaka eno nga buli mwaka mbeera n'oluyimba and one day I posted you nebagambye nama nti you were the missing coin. I don't know if you saw that. Uganda did have 3 people. We had radio and visual, and Uganda did have 3 people like you, I think. Yeah, sure. And I think you guys started it. How did you start it? B2C okusogera nakitegeza Born to Conquer. Born to Conquer. Yeah, twatandika kulira mu high school. So twakulira wamu ffe. Mwasomera mu churches ezimu. Twakulira wamu tukubira ddala tuli bato. So mu ssomero ne twafuna idea okutandika oyimba. So you've been buddies. Your fame is built on friendship. for over 20 years. Kansubire bemufuna sente buli muntu akola bibye temuteekawo. Kusinziira ku vision ya B2C. Mwagala kusooka kuzimba B2C. No, there's a vision we follow. Kuba ebyawula abantu byeru. Naye ebintu ebizirabula abantu tufuna omukisa okuba tunaffe tuziruliramu. So because abantu abamu bayawukana because bayitabire balabiddeko. Effe Mukama atuyambye nti waliwo ebizimbawo n'abadde mu groups ezisinga badde batugamba ebintu byeru. Keep together, do this together, don't do this as a group, do this as a group. Plus the guidance. I mean, if we can reach to you pastor, to government, what we should have done university, and the guidance you give us. Yes, and so we is equal to groups as well. Is vows to give them. Sigamba nti ffe tuli ba angels. Of course babawo obuzibu obutakkaanya obubaawo naye kisigala ddala Katonda ffe ebintu ebisinga tubitambuza Katonda. Ebyamwe tebikwata badde njogera bwogezi. Though I advise people in groups, omutwalo bwe gujja mugambe nti 13 za B2C, right? Wasigaddewo mmeka? Kasana. Mr. Lee atwale akole ebibye. Mr. Julio atwale akole ebibye. Bobby? Yes, Bobby. Atwale akole ebibye. That's what I advise teams. Yeah. After Natujeko cost of production, Tujeko what the fuel that runs the thingy, let everyone be independent. Pastor, just to differ a little bit, money which is called groups is that supremacy we get. I'll call it because we have, everyone has. Once again, but to teach you fronting and one that is in Mundayo. Tujafuna meeting endala bino byange ng'omuntu ate tembitwala nnyo sizategeere. Okay, so muli balokole Nnyo. walokole n'emyaka mekamu? Kyenzijukira. Nze nazaalibwa ndi mulokole. Tekiri ekyo onnimba enodda ne mukati gamba nti ogenda otegeera kugenda mu kyaki kale gwe mu mutima gwo n'akamwa kuyatulaga oli mulokole. Yes, natulaga ndi mulokole. Era bambatiza Pastor Victory Christian Center. Okay, Bambatiza. kati musabira bannaffe abalokole. Kati nze ansabira Holy Ghost Fire Center Church eri Salama Road.
Pastor Gerard Simon. ate Mr. Nansaba ne Bob. It's funny actually. Naye nze nsabye ne Bob okuva buto. So honestly speaking, you are born again. Yeah. Yes. Katumina chimwana okukola kino matwa ne bazadde bammwe ne mbasaba mukulidde mu church Yeah, sure. ne mbasaba mukole business. Omuntu yenna agenda ku ddwaliro nga busawo, omuntu yenna agenda asukka enyikinya nga musuubuzi, ne B2C agenda mu katale mu music, n'eyimba. Nenga muli balokole. Yeah, sure. Mwagambye nti ne radio yabeewunyisa yabayigiriza nnyo okusaba. Yali nga tugamba nnyo okusaba. Oli nga baabula naye nga buli kimu akisaba. Yeah, yeah. Abayimbi bonna betukoze n'abajja kuwulira kaberemu. They will tell you nti bwe tujja mu studio, we pray for what we are going to do, for people to love it. That's why B2C fans are B2C fans. Staunch. So temunywa njagala. Ekiro kyetukozesa. Amaanyi ge tulina wano okuba praise essaawa bbiri, okuyimba tuyimba esatu, tuyimbye eddakiika asatu. So temukozesa kintu kyonna. Tuba tukozesa era tetubiwagira abantu bekozesa because tumanyi si bulungi twabadde tubikozesa sinagala birungi Mulina Bible? Ziba ku ssimu, essimu olinamu Bible ziri buli wamu. Nsakusa nnyo nti buli balokole and you have pastors. Yes. Bana ye tukikubireko mu ngalo. That's very good. Ese bali tekimanyi. Ese tekimanyi. Kati muli bafumbo temuli. Tuli tuba tukyalinda bakulu baffe babeewo Bakulu baffe babu. Bana abazubuzubu. Nsaba mukusomera ekyandikiro. But in a special way. Ekyo kyokka kinkoledde. B2C balokole tebakozesa kintu kyonna baana balokole ddala. Ekyo tukikubireko mu ngalo. That means a lot to me as a big brother. Means a lot to me. And I love you. Let Lee first and his humility touched me. So I want to say thank you and thank you my brothers. Amina. Mbasaba ofunengayo topies, even Alicia. Ofunayo topi, ofunayo t-shirt, ofunayo as you design your song on those big stages you go to. Either let Jesus be solved, be intentional, preach to the world like that. So get something, you understand, that shows on your attire. Design it. Let Jesus appear somewhere. Pastor, not literally, book to conquer itself. Itself is preaching. It's not just a word. Chamuntu abovudde from zero to hero. Yes. So if you're born to conquer, if Putugamanya Batovagira B2C, you're born to conquer. It's not because of the music we sing, but we want to empower you that you're born to conquer. So okay, that's good. It's prophecy, prophetic. Yeah. So but there's once in a while, just let Jesus appear. You don't even have to preach. Imagine your cake that says Jesus. When you are dancing and leave, you've left Jesus to people because now you are superstars. That's true. I mean, somebody Tugenda kusoma Matayo oba Matthew 4:23. Matthew 4:23. 4:23. Jesus went throughout Galilee, teaching their synagogues. Galilee. Jesus went throughout Galilee, teaching their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. News about him spread all over Syria, and people brought him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures and paralyzed, and he healed them. Large crowds from Galilee, the Decapolis, Jerusalem, Judah, and the region across Jordan followed him. Amen.
kuba Alisha yeye akikubye naddala. What does it mean to When you sum up Yesu, yagenda e Galiraaya abasomesa ne baleeta abalwadde n'abalina endwadde. Bwe yali ayita Yesu bwe yalinga ayita amawulire gaayitanga kubanga buli we yayitanga yawonyanga buli we yayitanga. So amawulire gatuuka baleeta abalwadde bonna musiiya ne bagamba nti Yesu wali mu kitundu. So tulaba nga Yesu abawonya endwadde zaabwe n'obulumi bwonna. Mu ssaawa ya kakati kitegeeza ki? Yesu yatuukirwawo ng'ekiddukiro kyaffe. Tegeerawo ng'ekiddukiro kyaffe. Tutera okuyimba oluyimba olugamba erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Buli woyita erinnya lya Yesu kubanga buli wayitanga alingaawo obuzima. Balinyogereza ku kijjibyo kimuwoyita erinnya lya Yesu yawonyezebwa oba owonyezebwa kiringa buli muntu ali eyo obanga olina ekintu ekikwatako ku mutima kyomanyi nti bwe mba nziruze eri kyo kigenda kuntaasa mu buzibu bwendemu kitegeeza nti omuntu yenna ali eyo ng'alina obuzibu bwena gyosobola okweddukira ate ng'ewa Mukama Katonda kikola edduka ena kuwonyezebwa. Olw'okwegeza kyandowooza bakyanirawo okwogera olugero lwa Yesu okujja kubeera ddala mukulu kujja ku nsi n'obuddayo naali kuleeta bulamu nakuleeta bulamu bupya era obulamu bwaffe ffenna. So lwaki bagamba Yesu yali asomesa okulaga enjawulo ku bantu abalala oba ku bintu ebirala ebiriwo. So tuli kukuwonyezebwa era bwe afa ku musalaba n'omusajja bagamba emige gyamukuba musalaba kituwonyeza. So Kristo yakuwakanya ako kabayibuli nnyo. So kuwonyezebwa okutuufu kuli mu Katonda oba kuli mu Yesu. Ate bw'omuyita erinnya agamba musabe nga bwe mukyasobola. So we always have to go to pray to him okufuna okuwonyezebwa. Tweyanziza bano B2C. Ani asabirayo abantu sana? Mukama Taata omulungi omwesigwa tukwebaza kuleekiro ky'omwezi tukwebaza kulonda kwonna gwensonga lwaki tuli wano wasazeewo tujja tubeera mu kifo kino byonna bibaddewo osiba amagezi gaffe wabula olwokubanga ekisa kino musaasi obutali butuukirivu bwaffe olawe tukusobere tukumenya yongere Mukama Taata omulungi twambaza amaanyi ag'enjawulo ag'ekisa tusobole okukola ebyo Mukama Taata omulungi oyagala ate tukole. Waliwo abakozesifu abalaba ssaawa zino abatuwulira ssaawa zino Mukama Taata Bayibuli etutegeeza nti emiga gyakuva ku musalaba egw'enjoosa egiwonyeddewo yaffe yaffe tujja mu maaso g'Omwana ojanjabye buli mulwadde ali wano buli mulwadde ali mu kuwulira buli mulwadde ali mu kulaba. Leka Mukama Taata amaanyi go ag'enjawulo ag'Omwoyo Omutukuvu ge watulekera gayite mu screens ezo gayite we batulabira gakwate ku birwadde byabwe biveewo mu linnya lya Yesu Kristo Katonda omusabire. Tusabire mu worship house waliwo project gye bali mu kukola Mukama Katonda gwe yatonda eggulu n'ensi okutaliiko eyanjuza ensi n'ebigirimu eyatonda ennyanja n'omwezi ebirabika n'ebitalabika by'omusana ebitewunsi tusabinansi worship house ezimbe obugabirizi bwonna bwonna bujje nga bwina okujja obawe omukisa ne pasita omwongere ebigere Kristo Yesu Mukama. Byonna byemutusabidde Katonda abibakubisizeemu emirundi 10 mu linnya lya Yesu. So nsaba bwe tuba tumala mugenda kudda tusinze ffenna because mwe muli balokole bannaffe mwebale nabadda. Thank you. Bannange, come on, clap for my family. My family. Bannange balokole ddala. Come on people. Hallelujah. Hallelujah.